bawagundi ono era nga bambi abo be bamu no power couples ze tulina mu kibuga lwansonga bo tebali nnyo mawulire nti obachi but of course it is one of the couples ze tugamba nti bano bo bambi kyakulabirako yabadde birthday ye kwe yasinzidde okubanga atayogera ku bayimbi be abava mu bandi ye afenna be tumanyiko omuli Sasha Brighton omuli Giovanni Luzinda omuli Grace Khan naye ate wogenda okwetegereza obulungi bana be basinze okubeera mu saga ze zisinze obubi bambi ensi tebatambulidde bulungi bwolaba Grace Khan of recent social media teyamubadde bulungi ku nsonga za tata w'omwana ku nsonga z'okuba nti ate abamu mwavuma omwana we n'ensuubira naddala abakyala nakula batugamba nti omuntu anazaala tosekerera mwana oba tosekerera mulema so tekitamuyisa bulungi n'ebirala bingi byazzayiseemu saga za relationships wamulabako nga alina kojja gwagamba nti ono baby wange bikoze bitya tulabyeko Sasha Brighton of course ebyete bibadde bingi si muntu wa mawulire naye era naye alina ebizibu byalimu tulabyeko Giovanni Luzinda n'abalala bangi bonna aboogeddeko nayongera okubanga ate atugamba Henry Mwanje muganda wange naawe mwoli Henry Mwanje alina ebizibu bye wali omulabyemu se muntu nnyo wabizibu naye alina byayita mu kwegamba ku bonna nga we bavayo tekuli ali awo egwogamba nti okuva we twavayo kino mposa Henry Mwanje of course baana bayimbi balungi nnyo be bamu ku bantu we twandibadde tugamba nti kati singa bali ku top naye ensi teyabatambulira bulungi so agambye ensi kebalabe ye omuzadde abo bakolimidde shudaise agambye kamulabe empisa z'abaana bano entuufu okuva babamwawukanako embeera engeri gye batatambulira bulungi ye agambye talina gwagenda kuyamba n'omu ensi keyongere okuba nga ate emanya abantu be yali addiringa nabo sijja kuba nga ate emboozi eno ogyogerera nnyo nawe kosokola be Geofrey Lutaaya ebigambo byayogedde ku baana abava mu bbandi abaana basinga tulina abaana bewaleeta abato abantu abateka budanyu ikozo mwali Giovanni Luzinda mwalimu Henry Mwanje mbadde mwalimu Sasha Brighton ne Grace Khan obawuliza bo nkyemayi bali bize luli bali bize ate nange ndi bize nti luli babanga banoonya nga balina ensonga nnyo gye banoonyeza ne kati ndowooza ate kati tebalina kubanga bananyazi kyemanyi naye tebalina buzibu ekyo kyemugamba ekya Henry Mwanje nti ne Giovanni nti mugambe bakola ki besojja simanyi music wo gwe tokolanga ku bani gyogamba ya kiwani nti be basojjagana kyemanyi bajja kufuna ba managers ate kati si ffe kubanga ffe twamala kulemererwa bamala kubutatulaba mu busobozi ng'obusobozi buli mu maaso ate tosobola kuyita muntu atakulaba mu busobozi omuyita ote nti nkubula mubuulire ki kubanga yamala kukulaba nti by'omugamba tebiina we bimutwala naye kyemanyi wajja kufuna abantu ababatuuza kyemanyi balina ba managers bajja batuuza kwabo bonna tekuli gwe twafunako nga mwana muto era tetwafunako omwana kwabo tetwafunako alina myaka 2 wadde 22 bonna twagenda obalaba nga bantu bakulu era ng'oli bwali bwe yabadde yeeyisa ku kyalo n'ewaffe bwali naye nga ffe twali tulina engeri gye tubakwatamu nga temusobola bimanya nga tusobola okubabumbabumba ng'abazadde kyensuubira nakati bajja kufuna abazadde abababumbabumba muleme kuddamu biraba no nze nabeenyumirizaamu olw'okuba nti nabawa music n'atunda nze I achieved my goals nti nali njala batunde nembakubye ekyannemu okutuukako kuba nali nsuubira nti tujja kubawa nja batuusa wala nnyo kye batandabamu naye kati ebisigadde saagala kubalingiriza njaba livinga obulamu bwabwe nga bulungi nange kubanga obwange bwendi mu bulungi omwana omubi avumaganya nnyina oba kitaawe kyenjagala okugamba ekyo nkikuddiramu nti nabafuna bakulu ku ddakiika eno balina kufuna bannyina abatuufu kubanga togenda kusanga mwana wa myaka 23 abamu twabasanga balina n'abaana bannaabwe era mugenda mujja bamanya mpola nti baali bantu bakulu kati nga tosobola mujjamu kintu taata we ekyalema taata we ne maama we bamuzaalira ddala nze amuzadde mu ndongo nti nze mba muteekamu nalwanako ogwange gwakola ki gwaggwa no saagala bawaayiriza nti nabata olw'empisa embi wabula baproposinga nga tebakyalaba wawe nsobola batuusa era nempangulwa mu mutima nti bandabyemu nti siina we mbatwala ne bagenda bafuna ababatwala ate
ku step yawo kati nzo omutindo gwonna ngutunuuliza ba Bettina baani bana abata abajja Bettina nasigala naye wali omuwulidde kongakka paka lwaliva gyoli nono ne waliva gyendi era saagala kwewaana nti Bettina nze namutendeka Bettina nga bw'olaba yeeyisa namufuna yeeyisa bw'atyo era saagala newaane ku TV oba ku radio nti bannaye mulabe empisa ze ndateeka mwani Bettina simuteekanga mu mpisa zonna bw'atyo gye yava gye yakulira baali bamukuza batyo aba ayagadde okubeerawo atayagadde tewali gwennako obuzibu. Okay, ndowooza twongere kubanga tetegera nti empisa kintu kirungi nnyo. Bettina weewangulidde ekyempisa ekyo buli omu akimanyi. Bettina is such a humble soul. Wabula ate ne Henry Mwanje, wabula ate wejogeramu bwe nti ne Giovanni Luzinda lwaki mwava ewa papa mwaliko kibaana mmwe. Asembeera bwetyo tulina interview ya Giovanni Luzinda ye wabula mbiyite mansonyi nkiyite